Bannaffe bazzukulu b'abajjajjaffe abakulu b'ebika bya Buganda, naddala abajjajjaffe abataka abagundiivu, kubanga mwe mukwasisa empisa mu Buganda, ab'olulyo olulangira ne balubuga b'Abassekabaka mu Buganda, ne balubuga b'abalubuga b'Abassekabaka, mpozi ne Nnaalinnya ow'e Kasubi. Mukwatibwako nnyo okulaba nti ebintu bino mubisongako olunwe. Omusajja Charles Peter Mayiga okumanya ajoozi Obuganda, ne buli kitiibwa na buli mukolo gwa Muganda yenna yadde omulangira yenna mu lulyo olulangira n'agulinnyirira. Obwakabaka ne bufuuka bizinensi ye nga ye bwe yayagala afuuke Aga Khan, nga bw'agamba nti mu biseera bitono nnyo ye nga Mayiga agenda kubeera Aga Khan wa Afirika. Ajja kubeera ku basajja abagagga ennyo abaatiikirivu abamanyiddwa. Ebyo bigambo bya Mayiga nga yabyogeredde Bungereza, n'abyogera n'omukyalo omu. Nsaba kutegeeza Baganda, bino tebikolebwa mu Buganda. Ffe abamu twagamba tetugenda kusirika, tujja kubaddamu kigambo ku kigambo, kikolwa ku kikolwa. Mayiga yafuuka Sserwajja okwota. Mayiga n'afuuka Kaamuje ku Buganda, Kaamuje ku malaalo. Mayiga bwe yatuuse n'asituka n'atuula mu bigere bya Kabaka, n'afuuka omulangira, n'afuuka omwana wa Kabaka, n'afuuka Kabaka ye yennyini aga nti yeye Kabaka w'ebweru. Oli Kabaka ffe gwe tumanyi takyaliwo, Mayiga ye Kabaka bw'atugamba Abaganda. Katikkiro bw'atyo bw'ayogera bw'atyo asaana kuggyawo. Twetaaga bassenkaatuuka, twetaaga abasajja baserukeberwa. Abamanyi obuvunaanyizibwa obw'okukuuma Nnamulondo, abamanyi obuvunaanyizibwa ne babeerawo. Sserukeberwa kye njagala obbagamba yali Katikkiro, naye nga ye toyinza kwogera kintu kyonna kyonna kikyamu Kabaka. Y'omu ku bakatikkiro abaafuga ne Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Era ye yatuuma Ssekabaka ono nti Sserukeberwa, ng'abubira nnyo akuuma nnyo obulamu obuvunaanyizibwa bwe abutwala nga kikulu nnyo, ng'alwana nnyo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka tewali amuyisaamu maaso, tewali amenya nnono za Buganda. Era amanyiddwa mu byafaayo ebitali biwandiike, ebyafaayo ebitambuzibwa jjajja ku jjajja, ebikusike, kuba bw'owandiika ekyafaayo oba okitunze. Sserukeberwa yakuuma nnyo Ssekabaka Ssuuna, era ye yamweyitiranga Sserukeberwa. Yali omu ku bakatikkiro ba Ssekabaka Ssuuna. Nsaba okubagamba nti bwe tuba nga tetulina katikkiro afaananako bw'atyo, mu biseera ebizibu ennyo ng'Obuganda buyuuga, nga Mayiga be bamu ku baalimirira abakatikkiro Ssemwogerere mu Lwanyammuli, kubanga Mayiga oyo yava dda ng'ayagala kubeera katikkiro, ng'amanyi n'okuyita mu kompyuta z'abakulu bano n'ateekamu ebintu ebitaliimu n'abiweereza amawulire. Mayiga yakozesa ekifo kye nga minisita w'obuvubuka okutaagulataagula Obuganda okuviira ddala ku lubereberye ng'akola mirimu gino. Temulowooza nti yatandise luno ng'afuuse katikkiro. Mayiga yatulugunya nnyo bakatikkiro abaasooka. Ky'ovola nti obukodyo bwonna bwe yayitamu okutulugunya bakatikkiro bali okubabizza okubalemesa obwakatikkiro, yatuukirawo ng'aga nti eri muntu atuukirira Kabaka. Ani yakolanga olugambo olutaliiwo n'okujweteka ebigambo ku bakatikkiro bali? Oyo yennyini Mayiga.
ani yasaasanyanga olugambo kulutwala n'okujweteka ebitaliwo n'okuwaayiriza bakatikkira abaasooka Mayiga yennyini. Mayiga avuddeyo n'atuula nga yeetiyuulira Obuganda n'abutegeeza nti bazze okwetondera Kabaka, beetondera Katikkiro. Simanyi bwe nkyogerako, simanyi oba tamala emirundi ddala nga Muganda, nze abanzaala bankima. Simanyi oba ddala Muganda, oba simanyi oba baana be be Baganda, kubanga senga babadde Baganda teri Wankima avunnamira Katikkiro mu Buganda, taliiyo. Teri Wankima mu Buganda avunnamira Katikkiro, ate era teri Wankima agenda kwetondera Kabaka wa Buganda, okuviira ddala ku Ssekabaka Kintu. Obutamanya bukutwala okwogereza n'obujonjo, n'otamanya nti obuko tebabukeera, tebakeera ku buko, ate enjuba tegwa ng'oli ku buko. Ekintu kyonna ekikwatagana okugenda kwanjula ku buko kibeerawo misana, tekibeerawo kiro. Nsaba okutegeeza Abaganda nti Katikkiro mumugambeko akomye okukola ebintu ebitakolwa mu Buganda. Ow'Enkima senga bano abaana ba Tamale bamanyi nti Baganda, era ddala abaana ba Tamale emirundi nga Tamale emirundi yennyini Muganda, nga yategeeza abaana be kiki Ow'Enkima kyakola. Kuba nze neddira Nkima, banzaala bankima. Manga agalamidde Sesiriba, mukazi wa Nkima, muzzukulu wa Kunsa, ne Kunsa agalamidde Sesiriba. Manga nzaala muzzukulu wa Petero Kiyiriba, musajja wa Nkima. Bankima abanzaala be basingako n'ettaka okwo, kubanga bo tebatunda ttaka, tebatundanga ku ttaka. Naffe abaana baabwe batugamba temutunda ttaka, era tetulitunda. Sesiriba kyalo kiddiridde Mmende. Abagagga bangi nnyo bagenzeyo baguze, naye bo tebatunda. Nze ndi muzzukulu w'abasajja Kitalo, Kafeero omusajja Ow'Enkima, era ne mbeera muzzukulu wa Ssekitooleko. Bonna basajja Bankima. Naye Tamale emirundi, ani yakugaa nti Ow'Enkima agenda okwetonda mu abaana ba Tamale emirundi? Ani yabagamba nti Ow'Enkima asituka ne yeetondera Katikkiro? Omukopi be kopokopo. Ate oba Ow'Enkima Mugema omukulu w'ekika ky'Enkima tafukaamirira Kabaka, teyeeyala wa Kabaka. Okuva lwe baataasa Kimera n'atattibwa, Katumba n'attamu omukazi owuwe eyali ettu, n'akweka Wannyana. Ab'Enkima tebayina gagenda, mubanga abantu abaddidde omwana wammwe ne mumuweera emmere mu kaabuyonjo, kyekikolwa kye mwakoze. Ow'Enkima tagenda kwetondera Katikkiro. Ate era bannayimba buliramu Abaganda, naddala abavubuka, ebintu ebikolwa mu Buganda birala nnyo. Kabaka wa Buganda tebamwetondera batyo. Kabaka wa Buganda ebikolwa ebimwetondera si byebyo. Bw'okola ekintu, bw'oyogera ensimattu, bw'okola njwanjwa ku Kabaka wa Buganda, si bwe batyo bamwetondera. Ate Kabaka tasigirwa mukopi. Katikkiro akola emirimu egy'abapakasi aba Kabaka. Katikkiro talina mu buvunaanyizibwa bwonna bumuteekawo kukiikirira Kabaka,
nti bawetondera kabaka ate oba katikkiro wa Buganda takwatibwako kintu kyonna kikwatibwa ku ntambuza ya Bwakabaka mu lubiri lwa Kabaka. Katikkiro avunaanyizibwako okukunga Obuganda okukola emirimu egiyamba Kabaka, egiyamba Obuganda bulungi bwansi, kutuukiriza mpalo za bika n'ebirala, ng'akozesa abaami abo abatongole abakubiriza abantu. Katikkiro tayinza kutuula wali nti Kabaka yasiimye. Katikkiro tayogerera Kabaka kumugamba nti Kabaka agambye asiimye. Nedda. Mayiga osiimisizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Mutebi mu bulimba, kubanga oli mulabbayi, oli mubbi, oli mutemu, oli mutemu, ate okola ebyekigwagwa ku Namulondo ya Buganda. Mayiga gwe okyasoose okujooga Kabaka, okuyitirawo ddala n'omutuukira ddala n'omukwata ne mu kirevu. Abaganda, omusajja omu alya enkoko ye, omusajja omu asobola okulya enkoko ye, omusajja omu ataase Buganda. Muggyeewo Mayiga, muggyeewo Mayiga, n'omukazi omumalirivu asobola okutulyama n'atuwonya Mayiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza.